무지보가 찾아오니 엔체베시네 대무 오마산이라 오마나 무지노라 에제테 예무카마와 변함 야레라가나바 고피 무차레 진여매방 야과나가 바나구 나세베 장가바비 예수무 모토베보나 야링가 모험베푸 야야가 랑간연이나 네바쿠 요베보나 나바나보나 무시 바코네 가베바죠 에다투리라바가나 오로과 가로군지 구방가 엄와나 오요 예무가 마와변나 아리투사 바나네 무구루 바베나예 티투자 무나바나테 무치라 로에제테 두리무라바 무구루 가투테 네가토나 나페투 리베레요 가투무 텐데레사 Sayulinji mukuru enaganga sifoga elaba malaika Bayimbye mupanga itiwa chibewa gulu enyo itiwa chibewa gulu enyo
si katukube endolo tiwululululu ozana kwa kulenyo Tiwa chibe wagulu enyo Tiwa chibe wagulu enyo Katuli musejoli mitima jafetona okwagala kokunji okwakuleta mozi Tiwa chibe wagulu enyo Tiwa chibe wagulu enyo mwana wa Katonda muje tumweyanze muje no tumweyanze muje no tumweyanze mukama Katonda yemusana kwasi teyagana kufuka omuntu Katonda dala mwana simutonde muje tumweyanze muje no tumweyanze muje no tumweyanze mukama mwena muyimbe nyimbe za matendo abo mukulu mumuyimbire musute Yesu mumutendereze muje tumweyanze muje no tumweyanze muje no tumweyanze mukama tukulamusi zeyazalwa lero Yesu mukama tukusiza akwe Katonda tala
tumweyanze, mujeno tumweyanze, mujeno tumweyanze Mukama. Wow. Music ddagala. Era gwe atakimanyi nti music ddagala, mwana wattu obanga ali mu nsi eyiyo. Music buli omu alina engeri gy'amunyumirwamu. Buli omu anyumirwa okuyimba, naye music kigwawuliriza ono gwe bayita choral music. Music awumuza ebirowoozo, emmere y'obulamu. Eno St. John's Choir okuva e Masooli era ng'ekulembeddwa omukulu Nkugwa. Ssebo mukulu jangu wano. Owedda bakulaba mugongo tebamanyi ani. Ono ye mukulu Nkugwa atwala kwaya eno. Etuyimbidde obulungi ennyimba bwe ziti era nga olunaku olwaleero twasazeewo community report tugireete gaba mawulire mu Luganda. Katwasazeewo tukozese emmere ey'omwoyo kubanga ne gospel nago ge mawulire amalungi. Wow, good news. Kale n'olw'ensonga eyo tuli ne kwaya okuva e Masooli, St. John's Choir okuva mu bendobendo eryo eri e Masooli. Bannaye tusanyusa okubalaba. No BTM TV era nga tuli mu program emanyiddwa nga community report gabeera mawulire mu lulimi Oluganda. Wabula olwaleero tusazeewo tugakube mu nkuba ndala nnyo. Kale gwali ku TV yo nja kusaba osooka okubire St. John's Choir engalo ez'amaanyi. Nendowooza tebataziwulira ffe tuzeekubye. Sebo mukulu Nkugwa, njagala obuuze ate ku mulabi wa BTM TV ndowooza n'okozesa kano akazindaalo kajja kubeera nga kakufuna bulungi. Gyebale nnyo mugyebalire ddala egy'okulya mu ndago. Buuza ku mulabi wa BTM TV. Omulabi wa BTM TV ffe St. John's Church Choir okuva e Masooli tuli basanyufu nnyo olwaleero okuba nti ffe tukutuusizzaako amawulire gano ag'essanyu ag'okuzaalibwa kw'omwana wa Yesu Kristo, omwana Yesu Kristo, era nga tuli basanyufu nnyo tubategekedde ebintu bingi nnyo gwe tula butuzikkalira. Linda ekiddirira Masooli tuteeseteese bulungi nnyo. Ssebo mwami Kabuye twesiimye nnyo okubeera nga otukyazizzaako olwo. Omukyala wamugulidde gomesi anti ennaku zino omukyala bw'atayambala gomesi ku lunaku olukulu abamu banoba. Amina, oyogedde bulungi muganda wange. Omukyala Esther Nkugwa mulese alitereere era nga buli kimu kyateredde taata. Kale olw'okuba nti alitereere ate katusoke tufune ka music interlude. St. John's Choir okuva e Masooli twongere music yazze na mungi nnyo. Tomoni nowe mindi asena anaatulemerawo obulemezi akadde ke kanaatusalako naye nga balina mungi. Ssebo twongere ate n'oluvannyuma tulabe nga tweyongerayo.
tumbabaze tusinze omwana oyo abalaguze batona mugabune zabu ne bamalayika basokulamusa omwana oyo mukisibo ye Mukama waffe azokununula kuba omulokozi azokuwangula okufa tasindika manyi aze n'okwagala kuleta omukisa eri abantu be bonna atuyigirize oli mu kiralo we yava mu ggulu amagwa galifumita ekyenyi kyo Yesu naye kwotwagaza bigambo by'obula ero tuyinzisa ffenna kukugoberera katumuweereze n'abamalayika
ndowooza owulidde kye bayita obuwoomi bw'eddoboozi kye bayita obuwoomi bw'eddoboozi ng'abantu balya mu ndago. Bannange kwaya eno omulabi wa BTM TV eyitibwa St John's Choir okuva e Masooli. Masooli ndoza ku luguudo lw'Eggayaza weewaawo. Kwaya eno etandika etya kantandike n'omusajja ono ddala abadde asinga okuba best. Yes, taata erinnya. Erinnya nze Senjala Grace. Senjala watandika ddi okuyimba? Okuyimba nakutandika ndi mu pitu. Emyaka egisoba mu 25 egiyise. Kati ntegedde tewasoma. Kubanga ebiseera bisinga baga music ayonoona music asiriwaza era abasinga kasagamba nti omwana ayingidde ebyokuyimba oyo musiru muzibu mu kirasi. Wasoma taata timala n'osoma gwe? Nasomako taata era nina masters mu biotechnology and molecular pathology. Tewasomako wasoma. Mukulu nkugwa music ono music kituufu asiriwaza kubanga tulabye abaana bangi nnyo ebitone byabwe bizibiikiridde awo. Lwaki nga bagamba nti music asiriwaza era omwana bw'abiyingira oyo aba tagenda kusoma? Taata omugeye mukama wange ekyo sikikkiririza ddala. Music tasiruwaza era teri muyimbi musiru. Teri muyimbi musiru. Ate kosi yamwe agita musiru ddala ddala. Oyo yagiwayirizaamu katono. Naye teri muyimbi musiru kubanga solofaazi sitaafu osooka n'obigattagatta oteekeko ebigambo obale kwota half beats bw'obanga amazima oli musiru ddala ddala awo biba bigaanye. Nta tutunire ddala music ono ye taata choral music ono wa kwaya ndabamu obuntu nti obusolosolo bwe bagira ne bakuba kano ne kakyuka ne kadde eno bwe bayita batyo obwo sebo ago bwe bumu kuze tugoberera oluyimba olunyumisa oluyimba nga bwoziwa ogamba wow byebyo bye tusoma ebikusengeka engeri gy'olina okutambuzaamu oluyimba olwo kuba obuntu obwo obusotasota bubeera nnyo okusinga mu staff notations naye tuzikyusa noziza mu solfas quarter beats half beats ne beats ennamba ge mateeka g'olina okugoberera nga oyimba oluyimba olwo ne lukwegamba ne lunyumirwa awuliriza. Music ono wa kwaya ye taata yaliwo mu biseera bye bangi tebakyamunyumirwa obuzibu buvuddewa? Nze ndowooza tuzze ennaku zino naddala mu Anglican Church eyaffe ya Uganda etufuga etwala ekkanisa ya Uganda twagadde okukopperera so nga ate n'ennyimba zaffe zino bw'oluyimba mu butuufu bwalwo amazima lunyuma kuba ennyimba aba tulina n'ekitabo kyaffe ekyo ekya tonika mulimu ennyimba ez'okwegayirira mulimu ennyimba ez'ebyenjiri mulimu ennyimba ez'okusinza n'okusuuta kisinziira gwe kiseera kiwa oluyimbidde naye abasinga baziyimba bulala ne tujja kati twagadde okukopperera ebintu ebimu ebitali byaffe ennyimba kati abasinga z'osinga okuwulira oli ayimba ebigambo bisatu oluyimba ne luggwa ng'ali ku bigambo bisatu endongo n'akuba ekigongo olutandika ng'ateekamu biiti n'ayimba ekyo ekigambo kimu paka oluyimba ne luggwa naye bakadde baffe abaayiiya ennyimba zino ezaffe ez'omu bitabo bino baali bagezi nnyo kuba otunuulira ennyimba ze tulina n'olusoma yatandikanga n'alutereeza okuva gye luva n'ayanjula bw'amaliriza okwanjula n'aleeta obubaka obululimu naggalawo eno ng'akuwa amagezi ekyokukola kiki ky'olina okukola naye ennaku zino oli ayimba ekintu kimu Yesu mulungi Yesu mulungi Yesu mulungi paka oluyimba lwe luggwa. BTM TV Community Report ye program mwokyali gano nno mawulire tuli mawulire amalungi naye ng'olunaku olwaleero twakyusizza mu nkuba era nga tuzze na nkuba mpya leero tuyise mu music tusobola okubeera nga tufuna amawulire amalungi. Mukulu bwe tutunuulira music ennaku zino bagamba mu kanisa ennyimba zino temukyali vibe kangende noono maama gwani amanya gange nze nayiga Sandra. Ojja kwogera nnyo osaaga. Amanya gange nze nayiga Sandra. Nayiga Sandra. Music ono wa kanisa kiva ku oyina emyaka emeka? I'm 26 years. 26. Oli muvubuka mutombula kalevu. Wandibadde onyumirwa nnyo omuziki guli ogw'okubuukabuuka. Kituufa mono music mu kanisa yeebasa. Bangi kye bava tebamwagala kumuwulira ennaku zino. Nedda. Mu kuweereza Mukama. Tuba tunyumirwa tuyiga bingi batuyigiriza bingi ne tutakola bintu bitasaana mu community. Kakati music ono taata oli naye kansooke maama ono kanzija wali maama ono music ono mu kanisa
bagenze bamufuulafuula kati ekidongo kiringa ekidongo niwe saa nti n'oluyimba olw'Anglican Church luli olwasooka nga nalwo balufudde balukubye endongo lugira mmwe kibayisa kitya ggwe nga ayimbye ku music ono oli nansangwa ddala ayina originality ennone eri yennyini. Ekyo kimpisa bubi okuva bwennakendewa okuva mu myaka gy'enkaaga ono music gwensinga okunyumirwa. Watandika okuyimba music ono mu myaka gy'enkaaga olwo ng'olina emyaka emeka? Nga nina emyaka 8. Kabaka kye yaliko ebiseera ebyo mu gy'enkaaga? Biseera ebyo yali Kabaka Yesu Edward Muteesa. N'otandika okuyimba music ono. Ennaku zino bamutaddemu vibe bagamba baagala vibe. Kino kitwala wa music ono wa kwaya? Kyagala kumwonoona abateekamu vibe baagala kumwonoona naye ffe nga abamuyimba tumunyumirirwayo ne tuwulira nga tuli basanyufu. Taata olowooza ki ekiyinza okukolebwa okulaba nga music ono w'ekkanisa asigala mu originality ye nga bwe yali okuva edda nedda? Bannange erinnya tutandike erinnya eryange nze Fred Serunjo Gisagala. Watandika ddi okuyimba? Tandika myaka gyensanvu. Era nga Muteesa ye president? Amini nga ye president. Muteesa nga bamuwaŋŋangusizza. Kakati music ono ki ekiyinza okukolebwa okulaba nga asigalayo ekinyusi kiri nga tukyakirina? Munnange waliko ne muganda wange ng'ali Bungereza eyo n'agamba buli kye mulaba wano mu ndongo ezo ze mulaba mu makanisa amanene buli kimu gye kiri. Oba oyagala gita oyagala byonna gyebiri naye engeri oyo music gwe bawandiika nga gwe bakuba kuli ku ndongo ezo era ne zikola ki n'ebitaasa ebyo nga gyebiri. Naye ffe tukuba African Windows gye tugenda ebidongo bye tukubirako eby'abazungu bakubirako music oyo yennyini era bw'oba omukubiddeko alina vibe. Taata erinnya? Erinnya eryange nze Nasani Nsumba Twambale. Erya Twambale lino liva ku ki? Liva ku jjajjange bamitanga Twambale ne banzibulamu erinnya eryo. Kakati music tutunira music ono wa kwaya bangi abavubuka tebakyayagala music ono naye ate kisinza okuneewunyisa nti mu kwaya ya St John's Masooli ate abavubuka abatembula kalevu ndabamu ne bato bannange ate ffe tusinzeemu. Kino mukoze mutya okukyagazisa abaana? Tukibaagazisizza kubanga ffe tulemedde ku nnono era no abalabirizi bwe batukyalira bagamba nti Masooli mulemereeko. Tulina kulemera ku nsonga. Tulina kulemera ku nsonga okusobola okusigala ku mulamwa. Music original gwe tulina okubeera nga tusigalako okusobola ekinyusi kino okubeera nga tusigalawo okuva lwe bakitandika bajjajjaffe okuva edda nedda. Music ono wa koro yatambula bamukuba ku nnanga bamukuba ku piano bamukuba ku gundi ez'enjawulo era nga nsuubira nti asobola okunyuma era nga asobola okuwummuza ebirowoozo ate nga asinza wamu n'okutendereza omutonzi. Kwaya St John's Masooli ekyatuwa sebo mukulu nkugwa omuzindaalo gugwo twongere. Yesu reya jirako chitegeze bwebona Yesu reya salibwa echiro abasumba balaba malaika anabagamba timucha balete debyefanyu
lunakunga lukulu Yesu reyajirako chitegeze wona Yesu reyazaliwa Kristo omulokozi lelo yeazemusi yasula mujila yo eyatonde sizona lunakunga lukulu Yesu reyajirako chitegezebwe wona Yesu reyazaliwa Omwoyo mutukuvu felero tuzejoli kukweyanza nyonyini olw'ekisa kye kingi lunakunga lukulu Yesu reyajirako chitegezebwe wona Yesu reyazaliwa munsi muno kurafe omwana yalabika mu kibuga kya Dawudi ege yasubizibwa lunakunga lukulu Yesu reyajirako chitegezebwe wona Yesu Unto us is born a son, King of Christ to follow. See on earth his life begun, of Lord's the Lord's eternal, of Lord's the Lord's eternal. Christ from heaven descending low, comes on us a stranger. Oaks and hearts their own are no, be cradled in the manger, be cradled in the manger. This did Herod sore afraid, and grievously bewildered. So he gave the word to slay, and slew the little children, and slew the little children. Of his love and mercy mild, this the Christmas story. Oh, and Mary's gentle child might lead us up to glory, might lead us up to glory. Oh, and
Music nakugambye music ddagala abantu bali eyo bali mu kuwona ssebo mukulu nkugwa wali wasindisa aka message n'agamba nti ekyamazima mumukoledde olunaku teyataganye kugamba nti agende mu kivulu adigide agende mu kivulu aberenga ate asambagala olunaku alumaliddeko waka eraga nti mumukoledde akawungezi akalungi ennyo nsaba twekubireko mu ngalo bannaye ekyamazima music mulungi abaana bayimba amaloboozi geego ennyimba ez'amazaalibwa tuziwulidde era abaana bazikoose bulungi nnyo ddala twagala tutunulire Christmas nga bweri ennaku zino ne Christmas bwe yabeeranga oba bwe yategekebwanga nazi kuno nga batuganye Christmas nga kaba kayisanyo kabeera k'amaanyi ng'ekibeera mu kibuga Kampala Christmas etandika okutimbibwa emyezi ng'esatu emabega Christmas tree maama gye bali erinnya nze nakamya Vanessa watimbye Christmas tree Yes sir. wate myaka komera Yes sir. Mukomera temwabadde mukalala nkoma Nedda sir. jjukira yali oba ya mwaka ki kwolwo nagiri ettama likoma eri ndotema akakomeera kalala nkoma nanyaliriza nanga nange sinnagifuna kwolwo ye yali anze nafuuka ssanyu lya malembo twagala tutunuulire Christmas eyedda ki ky'osinga okujjukira mu buto bwo ku Christmas eyedda kyensinga okujjukira kwabangako akalulu ka baaluuni ng'ogenda ku dduuka ne sente zo oba 2 ne bakugirayo kyati eriko akalulu n'okuba akalulu naye emirundi egisinga twafunanga buli obutono obusembayo naye neebuuza baluuni zino ennene oba zo baazikwekangawa kubanga ng'ogenda n'otunulamu nti ojja n'ogamba njagala nnene leero kaŋŋende ndaba oba nsobola okufuna baluuni ennene lazima ofuna kali akatono baabujjangamu obwennene mami mu myaka gye6 njagala osooka onkubira akafaananyi jangu wano njagala osooka onkubira akafaananyi mu mwaka gw'6 Christmas ebiseera ebyo yabeeranga etya muginyumirwanga mutya ffe mu biseera ebyaffe Christmas twagyeesunganga nnyo okwo okutimba kwatusanyusanga nnyo
ono nga mutimba butyo kiwaliwo obumasamasa obwo bwaliwo obumasamasa obumu tebwaliwo naye baluuni ezo zaaliwo naye ezaffe tezaali za bululu twagendanga ne tugula ng'owaayo ssente ne bakuwa n'olondamu z'oyagala n'otwala n'otinda olw'emu ng'egula ssente nga mmeka siringi 100 baluuni emu mu gwenkaaga sente 10 sente ne siringi waliwo enjawulo kati sente erimu siringi mmeka erimu siringi siringi erimu siringi emu erimu sente 10 Allah pamba oire watinganga pamba ne pamba naye yalingana yo naye twamutimbanga ku miti gya Christmas nsia kujjukira sweet bateekako sweet ku muti ne bateekako busweet 10 naye mugenda okutuuka ku lusooka obwali 10 nga busigadde 5 Christmas eyebiseera ebyo mu mwaka gw'ensanvu Christmas ey'omu gw'ensanvu yali Christmas ey'omu gw'ensanvu yanyumanga mu ngeri yaayo naye nga yakwekengera abantu baalinga si bakyamufu lwaki embeera ezaaliwo ezimbeera ez'entalotalo akibishopu bamutute beke ebyengeri bishop kyoyo yali lumu kwegamba okudigida kwali kutono kwa ntiisa bw'oyingira abantu abasitatu research bali awo babuza abantu bwe bityo naye nga sekukulu ffe tuginyumirirwa waka teri kudigidanga namusava gwe baleeta awo taata sekukulu ya mwaka ki nti sekukulu emabega eri nga bwe yali nga bwe mwagijaguzanga mu biseera ebyo sekukulu soso okusemberamu wano sekukulu yalinga bweti bakadde baffe bakeeranga ku makya ne beekolamu omulimu ne basonda ssente nga beegatte ne bagula ente ku kyalo mu kitundu abataka ne bagula ente ow'ekiro 2 ow'ettaano ow'essatu owa haafu n'owa kwota yabeerangayo kwegamba basonda sente ne bagula ente kati sheya yo esinzira ku sente zewataddeyo basimbanga layini basoma linnya mwami nkugu awaleese bibiri nasani nsumba omanyife twalina ku sente kilo 10 latiri 10 kilo zaite zinaba kujja latiri 10 kati latiri ebamu kilo mmeka emu n'ekitundu latiri nene ku kilo latiri yentono ku kilo so kutunyonyere ku latiri yalinga ntono ku kilo kati ng'omala kufuna latiri emu n'ekitundu n'oweza kilo n'olyoka oweza kilo olwo musonze abataka basonze nti bwe musimba layini wabawo atonyeza wali nti mwami gundi mwabeeranga kitabo nga bawandiisa amannya gw'abataka nti mwami gundi kiro bwezi ti mwami gundi latiri tezaali kiro kakati bw'oyo abatukanga ng'osaayo ekibbo kyo nga bakuteeramu latirizo ng'osiba ku kagaali nga tubeera baka tugenda okulaba ng'atuuse nga tusanyuka buli lubumbamu ebiri ensigo byonna byonna ng'abigula kati okuba akafaananyi ng'oli asimbye latiri waafu tututulire Christmas ennaku zino olowooza Christmas wandigijaguzza otya kyekisinga okunyumira Christmas kyogamba nti kino nkyesunga kuyimba watali kuyimba oba tonyumiddwa Christmas erinnya amanya gami babiri esharoni oyimba ddoboozi ki oyimba soprano kiki osinga okwesunga ku Christmas ng'etuuse ng'oggyeko okuyimba kulya olwayogedde kulya wano jangu wamma jangu ono kati olwo yekyali wange kulya kiki osabamu okwesunga ku Christmas kulya kyakulya ki kyosinga okwagala nkoko maama gyebaleko semberamu wano sembiramuko wano erinnya nze nancha Oliver nancho oyimba ddoboozi ki Christmas ki kyosinga okwesunga tewali nnyo kyamaanyi okuleka music
music kubanga okulya ndya buli lunaku olya naye ku luno tulya ne tudimbuka bwami nkugwa bwe zibalaatiri agula 10 okulya nti buli lunaku oba olya amma kiki osinga okwesunga ku Christmas kulya kyakulya kiki osinga okwagala koko n'omuceere kati nkajjukidde omuceere n'ennyama olyawo ki kati muceere n'enkoko erinnya nakalyowa oyimba ddoboozi ki waliwo akayimba kali kebire kanga mutulabe kati ntegedde ono kati ebyokulya etali amasavu lile dozi liri amasavu maama maasaana oli bulungi mumbejja erinnya nze nabweteme Ruth Gloria kiki osinga okwesunga ku Christmas tewali kubanga ewaffe tetutimba temutimba lwaki ye taata akitwalanga olunaku kale olunaku olwa bulijjo naye lwakuba amazaalibwa ga Yesu naye ye maama ye just afumba chips kagamba waba ekyenjawulo ku olwo chipisi siba za kumakya kyanca kyamize tiba ku kyamisana n'ekyeggulu kati gwe Yesu asema chips chicken biki ono ye buli Christmas kyakulya kyakyesunga nkwako erinnya lyange nze Namutebi oyimba ddoboozi ki soprano oyimba soprano kanga mutulire wali kali akayimba kayimba konna Muchibu gachada eryo eddoboozi nalyo sisuubira nti liri essavu era mu byokulya bye sisuubira nti ayinza okuŋŋamba nti ate nteeraako essavu njagala essavu mama sookojje kulegedde erinnya nze mukyala Margaret twambale mukyala omwami oli mukyala Margaret twambale erinnya ndiwuliddeko jangu aliwa Daniela ali Daniela jangu wano naye bannange ajimirira wakati wano wakati wa jjajja w'abajjajja ono mukyala mwami twambale mukyala twambale ne muzzukulu twambale muzzukulu wa muwala kakati mukyala twambale music ono gwe wamutandika mwaka ki sijjukira na mwaka banga namutandika nkyali muto ng'okyali muto ddala ate ng'era mugundiddemu lwa nsonga nti music yava mu musaayi maama wange yali muyimbi nantwalanga nga ndi mwana muto ng'agenda mu kibiina eyo sibi ebino eby'omukafiiri azaala omusomi nange nantandikiza eyo nange ne ŋŋamba era nja kubeerawo n'abazzukulu Christmas y'ebiseera ebyo sooka otukubira akafaananyi yalinga etya mu kucakala Christmas y'ebiseera ebyo abazadde baalinga ku kizibu eriffe abavubuka kubanga twabayitanga mu nkwawa omulagawa atugenda mu bidongo ye sijja kulimba kwegamba baatugira nnyo waliwo zikirabu ebiseera ebyo ng'akati bwe zaalingawo ng'ekirabu si zino ezammwe ez'ebbeeyi bwalinga bweyo waffe era ku kyalo mu kikaali abagagga baaleetanga bwe bayitanga mugagga aleese bwe tutyo bwe twatanga bwe wafumbirwa
kyakulya ki kyogamba nti kino kye nali neesunga okufumbirwa omwami wange ku Christmas yasooka gye wasooka okumufumbira? Gyenasooka omufumbira ngaye era nga yakiguzi era zaalinga nkoko. Zaalinga nkoko. Christmas eyo yali ya mwaka ki gye wasooka omufumbira? Gyenasooka omufumbira ya 2,000. 2,000? Oli ozaaliddwa muzukulu? Bali ngamba kofuuka omufere. BTM TV Community Report kwe tukyali era nga akaseera kokka ke kagenda okubeera nga katusalako tubeerekereze bannange. Gasina bakubeerekereza jangu wakiri otumire ku jjajja ali ewaka mu ddiiro ali mu kulaba. Erinnya? Manya gange nze Nakibuka Justin. Nakibuka Justin. Osoma kirasi ki? Mbadde ndi mu P7 naye ngimaze. Ogimaze? Kati oli senior 1. Banseni baana. Tumira? Tumirako jjajja wange, nentumirako ne muganda wange, ne banneebazi baffe bonna. Amiina. Omulala? Jangu. Jangu. Bitemu ensi ekulaba. Nsegeera ensi ekulaba. Erinnya lyange nze Nabuguzi Nathan. Nambira Masooli. Naye nga gyensabira tumirako jjajja wange. Jjajja yani? Mudola Irene. Jjajja Mudola Irene. Jjajja Mudola omuzzukulu ali mu studio za BTM TV live nabwe nsubira tekooli omulaba mu ddiiro lyo. Omulala jangu. Erinnya lyange nze Bukembe Emmanuel Joe. Danga atumirako mama wange ne baganda yange nagye bati. Mama yange? Mama wange Zawadi Catherine. Ate taata? Taata Mr. Mukasa John. Mr. Mukasa John. Mr. Mukasa tukutumiddeko nnyo weebale kubeerako ate weebale kubeera ng'omwana omwagazisa omuziki. Erinnya? Erinnya nze Jeremiah. Galiwango Jeremiah. Kiki osinga okwesunga ku Christmas? Christmas carols. Bwe ziba teziyiyo omwami nkugwa nga teyategese aba akwonoonedde olunaku. Tumirako taata wange. Lindako. Dawa. Kumwimbya ani azaalaani? Kati olagala kutuukanga ggwe baaba. Like a father like son. Tata muyimbi n'omwana muyimbi. Abazadde ndowooza kino kyakuyiga. Omwana muyigirize ekintu omulimu gw'omutwe. Kubanga omulimu gw'omutwe eringa nkumbi tesobola kubeera ng'ebba weerimye. Kati gwagamba nti music asirwaza music akola kyosoma kirasi. Yagenze mu senior 3 omwaka ogujja agenda kubeera nga atuula. Kale n'olw'ensonga eyo omwana muleke ayimbe si weewaawo. Taata erinnya? Erinnya lyange nze Omugeya Kirumira Richard Sebunya. Omugeya Kirumira Richard Sebunya. Nze Omugeya Kabuye Israel mutabani w'abalungi ababiri muzzukulu wa Nkuyege Sabo. Abasigadde ne bafuluma abageye tulina olukiiko mu studio. Taata Christmas eno olowooza Christmas yandijaguziddwa etya? Christmas okujaguza kwayo buli omu alina engeri gy'agijaguzaamu. Kuba tubadde mu kanisa olwaleero tulina enjiri gye tuwulidde. Era Reverend agambyeko abaddewo okusembera. Naye nga alina buli omu alina engeri gy'asemberamu kubanga alina Mukristaayo omu yali tasembera ku mmeeza. Naye alina bye yatisse ku pick-up mwali mukuleetisiza bbiya. N'agamba musumba nti oba osembezzaabo nange bwe naddayo eka nga nange nsembera. So Christmas eno buli omu alina engeri gy'agijaguzaamu. Bw'oba omuyimbi era kuno kwe kujaguza kwaffe. Bw'oba omulala naye ogijaguza mu ngeri yonga. Ntanda ki gy'osibirira abaana abali mu luwummula? Mpozi entanda gye nsibirira abaana abali mu luwummula beekuume nnyo okubanga bakozesa obudde bwabwe mu bintu ebibongerako okusinga okutaayaya. By the way n'abazadde abaana bano skills amasomero agamu ebifo ebimu bwogenda kati nga waliwo aba holiday bajja mu music ne bakuba music waabwe. Waliwo okuyiga ebyemikono kwegamba obudde noba nga obukozesezaamu ekintu ekikuzimba.
abaana ne balema kutaayaaya. Amiina. Mbadde nsaba ntumireko. Weewaawo. Ntumirako omukyala wange omulungi. Mbadde neewuuza. Esther Nassimiyu Kirumira n'abaana bange bonna ne ntumirwa n'abengeyi bonna buli omu gyali nga oli wangeye bakasule mu ndeeba mwenna matumidde nnyo Mukama yeebazibwe nnyo. Waliwo asigaddeyo? Erinnya? Amannya gange nze Nasolo Judith. Nasolo Mumbejja. Oyimba ddoboozi ki? Soprano. Tumira. Tumirako mama wange ali Masooli ne taata wange ne baganda bange. Taata yaani? Yawasajja Mwanyi. Mulongo. Kazi omulongo taba mwanyi. Mulongo waswa. Mulongo waswa Wasajja Ronald. Okay. Weewaawo. Buli Namutebi. Linnya yange nze Namutebi. Namutebi babangabi? Omugeri obadde. Tumirako mama wange ne dadu wange ne baganda wange ne jjajja bange. Weewaawo. Ndowooza misankugwa osembe tuweddeyo. Omulanga yagenda okusembayo. Joy alina omuzindaalo. Joy erinnya Joy ani? Amannya gange nze Binsika Joy Catherine. Yes. Joy Catherine. Osoma class? Ngenze mu senior 6. Oso oyimba ddoboozi ki? Alto. Kanyimbiramu akayimba konna mu alto. Kayimba kibannaye mumpe yakayimba. Pombe singuli. Kasuka. Yakamusikurapta yemukama bwabyonna yaberanga n'abakopi mukyale kinyomebwa. Wow. Amaloboozi ndowooza mugawulira. Sooka otumire. Ntumira mami wange Tusubira Miriam ne muganda wange Talemwa Loy. Kiki osinga naye ali part of us naye yagenze kuwummula naye muyimbi nnyo yakusinga nnyo ansingira ddala. Ye muto wo ye mukulu wo? Ye muto wange. Kati gwe wanvuyira ki? Christmas kiki osinga okwesunga? Sirina nnyo kye neesunga ku Christmas kubanga Christmas tezikyanyuma nnyo ebiseera ebyo zazinyuma. Biseera ki? Naye kati fenna we twakulira emyaka ejaddi nga twesunga nga tugendako ne mu kyalo nolaba kubengana naye kati tukyava mu bibuga bikaseera kibuga kati awo. Temukyagenda wajjajja? Ku Christmas misankugwa aba akutulugunya olina okukola practice. Ate siko ngendako mu practice. Kakati ekitegeeza ono ye yalinnye mu ssanyu lye ery'omukyalo. Ab'omukyalo bakola constitution yaabwe bwe mujja mu kyalo teweemakula temweragaalagana busimu temugira temutema matooke gaffe. Ab'omukyalo be Kampala bazze. Mr. Nkugwa taata ndowooza gw'onoosembayo. Omulabi wa BTM TV fenga Masooli Church Choir eya third service tusanyuse nnyo okulaba nti obadde wamu naffe mu karozi zino. Naye okusinga byonna nsooka okwebaza omusumba waffe ne maama Reverend Aaron Mulondo Kyamaggwa kubanga atubeereddewo mu nsonga nnyingi nnyo. Nenzizaako n'omubulizi waffe ne maama Solomon Waswa ne maama n'abakristaayo bonna ab'e Masooli. Naye kwaya eno taata erina gy'evudde nga bw'oyogedde emabega entandikwayo gye yajja. Tulina mukadde waffe omugenzi kati yawummula taata Andrew Lubega y'ensiga eno gye yasiga n'atulekamu naffe ng'atulagidde ng'era atugamba nti nammwe mubeerenga mukola ekyo kyova olaba naffe abaliwo abakulu tugezaako okulaba nti tusiga ensigo nga tuleeta emiti emito emabega muffe kwaya ebeere ng'egenda ng'ebeerawo ekiseera kyonna. Yagitandika mwaka ki? Sebo ate naye alina be yatandikirako emabega ye yajja n'agyeyungako mu myaka gy'enkaaga eyo. Naye mu okuva mu 5 waaliwo ng'etandika taata omubuulizi eyasooka e Masooli omubuulizi Edward Waswa Edward Mukasa oneeyanziza taata wa senga wange ono Aida Kusaasira
yembulize yasookera ddala emasooli n'afuna ekirowoozo nti nga akakanisa kali awo akasooka katonotono nga yembulizi gwe basooka otuwa n'afuna ekirowoozo ky'okufunayo abayimbi n'akuŋŋaanyawo abakyala mama mayanja zaala mama twambale magret n'abalala ne batandika mpolampola ne bafuna abavubuka awo ne bajja ba Andrew Lubega omugenzi n'atandikirawo n'akikwatamu naffe kwe twatandikira najja nga atuleŋŋamya okutuuka kati naffe okulaba nti tuleeta emiti emito gino emabega gibeerewo era obalabe nabo bwe buli oluusi nange ne bwe mba siriiwo mu bano ssebo mulimu abalala bayimirirawo ne bakulembera bannaabwe tumira okusookera ddala ntumira omukyala wange Esther Nkugwa nkwagala nnyo ssebo tugenda ne tukola ebintu eyo bwe mba ntumira Esther nzisaako akamwenyumwenyu kubanga bino byonna bye tukola kati ssebo ndi mukiise w'ebyokuyimba musabadingo lw'eggayaza ku lukiiko olufuga ebyokuyimba ennamirembe diocese Anglican music naye ebyo byonna sandi bityuseeko nga Esther ali awo nga naye tali bulungi bino byonna tubeera eno waggulu ne batuwaana naye nga waliyeeko omukyala akuteekateeka n'oddayo kino n'osanga nga kiteredde kino era nnyabo nkussaamu nnyo ekitiibwa webale nnyo webalirira ntumira bakadde bange omwami Nsubuga Godfrey ne maama Deborah Mukasa Nsubuga abaana bange mbaleseekeeka bagambye taata tugenda kulaba ng'oyimba waliwo kawala ka Joy Deborah na Roga nkutumidde nnyo omuwala omulala waliwo awo Namubiru Jole Mase nkwagala nnyo naye atandise okola discount awo mpolampola ajja oluusi era naye n'atukoleramu awo ssebo bonna mbaagala nnyo Merina bonna waliwo n'abaana baffe abala betubeera nabo betulera ewaka awo mbaagala nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala weewaawo embeera bwete weeri kadde bulijjo ke katusalako producer ngamba nti akadde keeko taata omunanga jangu toyinza kuviiramu awo producer kakuweeyo eddakiika emu abe wakati obatumire biwaleseeka erinnya lyange James Semanda nkuba nanga nze music namutandikira era mu Church of Uganda mpeererwa St Stephen omwami yali atuyimisa bamuyitanga omugenzi Wilson Ziwa yafa naye yatulekera ekirabo ekya music nayiga ennanga abalala abayiga bannaffe bali mu America nga William Nyende omulala akubira bukoto bamuyita Rulejo Washi tata wange yantwala mu church choir mu 1998 nga nali muto nenyingira choir nasanyuka nnyo bwe nayingira ebyokuyimba kyenyinza okukubiriza abavubuka oba abantu bonna nti music ono bamuyige buli woyiga music obaako ate wootuuka amakubo gagguka naye ng'ate oluusi oba tomanyi kale bakitwala ng'ekyokusaaga naye buli bwoyiga skill ddala mu kuyimba kuno kikutwala n'ebweru nga bannaffe abamu abagenda ebweru jako ntumidde abeeka ntumidde mama wange taata wange Kasule Livingstone naffe tuli bange ne baganda bange nabuga ba Edith Dan Kabuye ne mukyala wange n'abaana bange mulamu aliwo nti tuli bange naye mutumidde ekitone bwe kityo bulijjo kikuseguliza ne kikutambuza amawanga era ne kikutuuza n'abalangira bwe tutyo nga BTM TV tweyambisa omukisa gwe tulina omukutu gwe tulina okubeera nga tutumbula ebitone by'abantu ab'enjawulo abaana bato emiji gy'emito wamu n'abo bakuze nga basobola okubeera nga babaako kye boolesa olunaku olwaleero BTM TV Community Report tuyise mu music tuyise mu nnyimba tuyise mu kulya mu ndago kubeera nga tukutuusaako amawulire BTM TV Community Report gabeera amawulire mu lulimi Oluganda era ennyimba zetukuletedde olwaleero zibadde ennyimba za Luganda okuva ku St John's Church Masooli mukulu Nkugwa tuwa oluyimba olusembayo ate n'oluvannyuma tusiibule abalabi baffe aba BTM TV mbadde muzuku akasujja omugeeye Kabuye Israel nange bwentyo njagala kubeera nga ntumira gwe naleseeko weewange Viola Kabuye webalire ddala ekyemisana kye tulidde olwaleero abaana bange okuli Nakabuye Denise
okuli Jingo Kabuyere, Denzo Washington, Sako ne Disrael Gayi Mutebi. Mbagala nnyo, njagala kwebaza tiimu gye nkoze nayo, technical team, okubadde Patrick mu byuma, Martini ku saundi, Jajjaddi kabaddewo nnyo okulaba nga buli kimu kitambulira ddala bulungi. Mbagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja. Tusinkane olunaku olw'enkya. BTM TV Community Report. Sabula. This is BTM